Atwabo mulungi tukwaniriza nnyo naku olwaleero tutindize tuzze wano ku NAMIREMBE tuzze ku kyakye NAMIREMBE okwongera okwetegereza okusabanga bwe kugenda maaso okutwaliza wamu. Tukimanyi bulungi nti ennaku zibadde nkaaga nga amakyakezi magale emizikiti migale naye olunaku olwaleero olwa Sunday naffe tusazeewo ne tugamba nti katindige eggendo tujje NAMIREMBE tulabe ebintu nga bwe bitambula oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuba nti yaguddewo. Naye waliwo obukwakulizo obwateekeddwawo mwenna mukimanyi okusanitayizinga kye kimu ku byo era tubalabye wano nga bagenda maaso n'okubanga basanitayizinga si kye kyokka naye ne munda waliwo sanitayiza wano waliwo okunaaba engalo ate masiki ate era n'okupima temperature yo nakyo tulabye wano nga kikoleddwa. Si kyekyo kyokka naye ne bw'ogenda munda sitting arrangement yeeyo yennyini eteekeddwa okubanga ebeerawo ate nga bingi ebyateekebwawo okusobola okulaba nga okusaba kuno kuddamu ng'era bw'owulidde nti sanitizer, okunaaba engalo, social distancing ate era mwattu n'ebirala byonna kuba President yagamba buli omu yenna ateekeddwa okuba nga ayambadde masiki mu church era nsuubira nti okirabyeko wano we tuzze NAMIREMBE ogenda maaso n'okuba nga twetegereza ebigenda maaso okutwaliza wamu. Oli ku Yugi Updates kwe tuli nga tugenda maaso n'okuba nga tukutuusaako okuggulawo amasinzizo mu butongole oluvannyuma lw'ennaku enkaaga. Si kyekyo kyokka nekiri wano naye tulabye n'okugema nga kugenda mu maaso. Abo bonna baagala okubanga bagemebwa COVID-19 era Resource Center wane NAMIREMBE nabo tubalabye nga bagenda maaso n'okubanga babagema abaagala kubanga omusumba yayogera ayagala atagemebwanga agende mu Resource Center nabo tubalabye bagenda maaso n'okubanga bagemebwa. Weewaawo yongera otugoberera subscribe tugenda kubanga tukuwa buli kimu kyonna ku Yugi Updates. Tovaawo.
Watabo mulungi nga bwe bagambye nti olunaku olwaleero tugenda kubanga tutalaga amachachi tulabe abantu baffe abali mu kigambo ky'okulyowa emyoyo batambudde batya oluvannyuma lw'ennaku enkaaga. Essaawa eno ndowooza osobola okutulaba tuli wano ku Christian Life Church wetuze olunaku olwaleero era okwongera okwetegereza okusabanga bwe kutambula.
tekigenda bubi era nga bwomanyi abantu babadde n'ennyonta ey'okusaba era abantu bajumbidde. Abantu bangi bayiika, tukimanyi bulungi nti SOP zaateekeddwawo era nga batugambye at least abantu 200 mu kyaki. Abantu baffe balina okuba nga bambadde masks, abantu baffe balina okubeera mu social distancing eyogerwako, balina okuba nga basanitizinga. Bw'oba otuuse wano ku Christian Life Church kyekigenda mu maaso okutwaliza wamu. Sanitizers weziri obalaba basanitizinga mu church mwe bali basaba, social distancing mweri n'ebirala byonna okutwaliza wamu. So muna Uganda ali eyo church zigenda mu maaso oluvannyuma lw'ennaku 6 okuggulawo era kigenda bulungi erudda wano okutwaliza wamu. Ekyenjawulo ekiri mu kintu kino oluvannyuma lw'okuggulawo churches, mwattu tulabye nga buli church kumpi we tugenda waliwo okugema. Akayiso kali aka COVID era ne wano ku Christian Life Church mwattu tusanze webali abagema abagala okubanga bagemebwa nga babadde tebagemebwanga nabo bagenda maaso okubanga bagemebwa. So kyekigenda maaso okutwaliza wamu gwe kyolina okukola kwe kulabanga otugoberera subscribinga osobole okubanga otambula bulungi ne UG updates. So kyekyo kyennyini ekigenda maaso ku Christian Life Church wano wetuli onaku olwaleero. Tovaako tugende maaso.
Atwabo mulungi wetuli wano tuli ku chachi ya Pr.Bugembe era wetuze akaseera kano twagambye nti oluvannyuma lw'ennaku enkaaga twasazeewo ne tugamba nti katulambuleko ku machachi tulabe abantu baffe bwe bajjumbidde okutwaliza wamu oluvannyuma lw'ennaku ezo enkaaga nga chachi ezi zigaliddwa. Ndowooza osobola okukiraba nti ddala abantu baffe balina ennyonta era y'ensonga lwaki olaba ng'abantu bajjumbidde ensonga y'okusaba. So mu worship house wano ndowooza osobola okulaba church egenda mu maaso, service egenda mu maaso, abantu mwebali, SOPs zigenze mu maaso n'okubanga zigobererwa, masks bazambadde, sanitizer wali ne okwewa amabanga nako okwogerwako bakade baffe bagezaako okutwaliza wamu. So eno ye worship house ewa Pr.Bugembe enansana wetuze olunaku olwaleero okwongera okubalaga ekifaananyi nga bwe bitambula okutwaliza wamu. Olunaku lwa Sunday era lwe lusoose oluvannyuma lw'ennaku enkaaga nga okusaba oba amachaches gaggaddwa. So nsuubira osobola okulaba bulungi ebintu nga bwe bitambula. Eyo gye tuyita Yugi updates, mwattu okubatuusaako buli kimu kyonna nga bwe kiba kitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Byakusaba, entertainment, byabufuzi, byonna tuba tutambulira wamu.
okukola kwe kulaba nga weegatta ku Yugi Updates twongere okubanga tukulaga buli kimu kyonna nga bwe kyanfoldinga mu ggwanga lyattu Uganda. Subscribe, likinga, follow, buli kimu kyonna tojja kubanga okisubwa.